nga Allen Kagina atuuseko ku kitebe ky'ekitongole kino mu disitulikiti y'e Kikuube okulaba emirimu bwe gitambula era alambudde enguudo ezikolebwa mu disitulikiti y'e Kakumiro. Eno abakulembeze mu disitulikiti y'e Kikuube gye basinzidde ne bamusaba okubakolera enguudo zaabwe zonna ezigenda mu bifo eby'olukale ng'amasomero, amalwaliro n'ebirala okwanguya emirimu egikolebwayo. Agamba abasajja abakola omuhanda gwa Kiziranfumbi, Kabaale, Nahohwa, Nyairongo, Kyaluseesa, Mahamba, Kyangwali nti obalani bakola emihanda egyo access roads egenda ha Maramizo, ha Makelezia, Mezigiti, makanisa, matambiro n'amasomero. Umuhanda obwo okuruga ha main genda bitongole bimbagambire babukole babudeko kolasi niko bongera kutuhesa ekitiinisa. Disitulikiti y'e Kikuube erina enguudo 3 eziri mu kukolebwa era kuno kuliko Lwabulima, Kabooya, Kyenjojo, Kiziranfumbi n'endala. Kyokka abakulembeze bagamba nti kampuni ezaweebwa omulimu ogw'okuzimba enguudo zino zo enguudo ezigenda ku masinzizo, amasomero n'ebifo ebirala eby'olukale zo tezifiiriddwako. When you look at Buimba and Alweyo Road, we didn't get anything as bonus. Again, when you look at this road, I think Kagadi got something Kikuube didn't get. Now Kabale, Kiziranfumbi, Kabale is also there. We've not got anything. Akulira ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga Kiyunra, Allen Kagina abaanukudde ku nsonga y'okukola enguudo era obubaka bw'abawadde buzzaamu essuubi. And one of the reasons why we travel across the country and come and make courtesy call is to say we are here under your guidance to ensure that the projects that we execute are running smoothly. The role you play for us is really, really significant. Ssentebe wa disitulikiti eno Francis Kazini ategeezezza nti obutakwatagana wakati waabwe ne kampuni y'Abachina eyakwasibwa eddimu ly'okukola enguudo eyinza okuba y'ensonga eremesezza okuzikola. Muno ha China leero number 5 baana bakola omuhanda ogwa Bulima, Kabooya, Kyenjojo abokuba abasajja abatulabize kuba hatu bagamba kuteeka hampu tebayiteekaho n'okutunga access roads oba obuhanda obugenda omunda kuno nabo zibandooro. Ebitundu 5 ku buli 100 bye byakakolebwa ku nguudo zino, kyokka abatuuze bannannyini ttaka awaayita enguudo zino bangi tebannasasulwa. Kale ate we tweyongera